Amanyi agange mpitibwa Gumira Richard, defense w'Nansana West 1 zone. Badde saa 11 nenfuna essimu ngabanga nti waliwo omuntu ajiiridde mu nnyumba. Nenkubira chairman ne mugamba nti waliwo omuntu afunye obuzibu, nenkubira defense munnange ne tujja ku ssiini tulabe ekiriwo. Tutuse ku ssiini nga tulaba omuntu bamufumiza wabweru, baga nti omuliro gumwokyezza. Netuga kumukeberako nga tayiriko walaga nti ayidde, naye nga tumukebera ng'aliko ebiwundu alinga bwe batemyetemye. Kiyinza okuba waliwo ababbi abamuyingiridde ne bamutematema bumuviirako okufa. Ekyo ssebo nyageye Dennis Mukenya nti abadde atunda bintu by'amasannyalaze kwawe ekyambuka ku poliisi wakyemmanga awo. Ssebo embeera eno yali esusse ng'abantu babatulugunya, naye bali tukoze omulimu ogw'okukuuma. Bali bakendeddemu nga bakyakola tebakyatta bantu, tebakyabayingirira. Naye lwaka bazze mbuzi kati muze guzeemu, so tugenda kukola n'amaanyi ng'ekisoboka kulaba nti tutereeza ekitundu. Batusonyiwe byonna ebibaddewo, tujja kukolagana ne poliisi, tujja kutereeza ekitundu. Era abakikoze otubuuza nti bamusebusi, poliisi ejja kukola ogw'okunoonyereza tulabe. Mundu wano bamutemye muno, bamutema muno, naye no ku mutwayi nayo abamu omusaayi mungi bye tulabyeko ebyo bye twakalako panaawo wetulinda ku poliisi ejje etubulya ebisingako awo. Mukibi George chairman Nansana West Ward, tufunye ekikangabwa wano oluvannyuma lw'otukubira amasimu olw'omutuuze waffe yafudde. Okusooka amawulire gazze nti yayidde muliro, nenkuŋŋaanya badifensi bange. Saawa zibadde zigenda kuwera 11 ne mpita badifensi bange ne tudduka ntuukawo, naye tugenza okusanga nga batuuze bakozemu omulimu ne bamufulumya ebbali nnyumba obutakwata muliro yonna okuggwawo, ne babamu amazzi naki. Naye tugenza okwetegereza nga omulambo guliko ebiwundu eby'amaanyi, ne tufuna ekifaananyi nti ayinza okuba oba yabadde attiddwa ate ne luvannyuma ne bamuyingiza mu nnyumba. Kati amawulire gakyatulemye okutegeera obulungi, naye nga bwe kityo omwami ono abadde asola yekka mu nnyumba, newankubadde amawulire gazze nti olwaleero akyazoona enkya akyazooli. Kati ntuba nga tetufunye guli ekkakafu. Tuli wano tukyalinda ku poliisi mbudde butono nnyo, waliwo abapoliisi abatuuse, naye tulinda aba pick-up tulabe nga omulambo guno gutwalibwa mu mochari. Mwami ono amannya ge mbadde sigamanyi nnyo, naye nga mumanyi ng'omuntu abadde alina ka library waggulu wali nga era kukkirira ku kyaseeka Umaru ng'alinawo ka library akasala music. Era tebadde atera okubawo kusaawa 7 saawa 8 tubadde tuyitamu nga twetooloola kukuuma ekyalo, ne saawa 8 saawa 7 abadde abeerayo waggulu eyo. Kale nno bwe buzibu bwe tufunye ku kyalo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Soosewo bagamba nti ennyumba mwe yabadde basanze ekutte muliro era ne bagezaako okugulwanyisa ne bazikiza. Kino kitegeeza okuba nti kino kyakoleddwa mu mbeera ey'okuba nti babuza obujulizi. Poliisi ekola kyonna ekisoboka okulaba nti nekwata abo bonna ababadde emabega w'ekikolwa kino era batwalibwe mu mbuga.